Mugisha mugamba agende kuba emmotoka bazisibye wali eri. Mugisha genda mpola mpola. Genda mpola mpola odde wali. Mugisha genda mpola mpola. Atulaba ku Bukedde TV tuli wano mu katawuni ak'Ekayabwe. Akatawuni k'Ekayabwe oba ekibuga ky'Ekayabwe kye kibuga ky'oyinza okugamba ekibuga ekyaba Kato Lubwama. Era nga bw'olaba abantu bakwatiridde mu mbeera ennene ennyo okulindirira omubiri gwa muntuuze munnaabwe. Era nga bw'olaba abasirikale ba traffic bakola butaweera okulaba nga basiba emmotoka ezidde e Kampala okuwa omwaganya emmotoka ate eziva e Kampala okuba nga zigenda e Kayabwe oba Enkozi awategekeddwa emikolo emikulu egy'okuziika omugenzi kati Kato Lubwama. Era nga bw'olengera abantu bano bamalirivu nnyo aba boodabooda era nga buli gy'enkola yaabwe baabo bamenye emiti nga bw'olaba aba boodabooda enkola yaabwe webali obadde ogamba ki? Bitambula bitya bulungi muteraka yogamba otya naye banaye nga bitala eby'omubaka waffe mukwano gwaffe tulumiddwa nnyo kojja wange Kato Lubwama webale nnyo kumbe nze mpinga Ronald mwebale nnyo kumbeera ku kojja wange Mukama amuwummuze mirembe. Waawo ogamba ki? Kale banange tufiiriddwa nnyo kitalo nnyo omuntu waffe abumule mulembe Kato Lubwama tubale tumwagala. Ekyamazima kitalo nnyo ekya muganda waffe Kato Lubwama naye kirungi kasa akomyewo ku butaka mukomawo ku butaka tumwaniriza mu maanyi nga tumwebaza emirimu era Omukama Katonda amusaasire. Abantu batandise okugamba nti alina kyakoze waabwe naye ffe tukiraba nti alina kyakoze tumwebaza ebirungi byonna byonna byabwe. Ekyamazima tufiiriddwa nnyo omusanyusa waffe Kato Lubwama. Kitalo nnyo kitalo ddala olaba ffe tulumiddwa naye ate mmwe babadde nammwe kitalo nnyo bambi. Omusajja akoze ekyamaanyi omusajja akoze ekyafaayo akoze obuzira tulaze obuzira tumulinze nga kabaka. Abantu b'owulira abazze okwaniriza Kato Lubwama omuntu wammwe bamuleese. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mr. Kato Lubwama era tusaasira famire ye yonna bambi okuvirwako omuntu omulungi abadde teyeerya ntama ayogera ensonga. Biki by'omujjukirako? Mujjukirako okuzanya kateebo. Biki by'ojjukira Kato Lubwama? Kato Lubwama mujjukirako okukuba bulango bunyuma nze mujjukira muwummuze mirembe. Kati naawe yogera. nze Kato Lubwama mujjukirako ate otunudde mu muzindaalo tunula mu kamera. nze Kato Lubwama mujjukirako oluyimba lw'ekisolo kye bayita omuntu. nze twemujjukirako kyokka jemba kabaya nalo. Weewaawo tazikawo banne kitalo nnyo talo ddala tazikawo. mwamuwadde n'oluguudo. Oluguudo twalumuwadde mbujjuvu jjajja naye Mukama munkuumire eyo gy'alaze naffe bwe tujja. Twalumuwadde Kato Lubwama serebu waffe oyo Mukama amuwa ekiwummula ekirungi atebenkere mirembe. Naye oluguudo lwe bamuwadde munaalukuuma nga lulamu. Ab'ebimotoka bagambeko ab'ebimotoka Yevaayo biki? musanyu gwe guvaayo jjajja simanyi oba Museveni ettaka taliraba bwe balyonoona simanyi na kyakumuddiramu naye Okay, why? Gwe nkumaze? Aha, Kato Lubwama omwogerako ki? Tumwagala nnyo. Kasooke Nnaalongo. Nze mwannyinaze. Jangu wano. Njagala kwogerera wano. Mwannyinaze annumye nnyo.
naye nsiima byonna byakoze akoze ebirungi bingi era tumwagaliza okuwummula obulungi era tumulinze obweza kubanga akoze ate n'abanga mwesimbu eri abantu bonna bweza obadde naawe oyogera bweza nnyo Kato Lubwama byokoledde eggwanga n'okukolera obuganda bwaffe mukama akuwe byosinga okwagala bweza akuwe kyosinga okwagala tubadde tumwagala nnyo tukusaaliddwa naye katukusabire omukama akutuuze bulungi mu kifo ekitukuvu bweza Kato Lubwama ebimusobyeko mukama amulabuzise ekisa ebisobyeko tata waffe mirembe bannange Kato Lubwama eryofumba limogoseeko bannange efumba limogoseeko tulabye efumba limogoseeko tusaba kitundu tetukyawera okay atulaba ndoza olaba embeera nga bwegenda maaso mu kitundu wano waliwo kiroole ekyomusenyu naye abatuuze balinga abaagala okiremesa okugenda nzize wammwe aha Kato Lubwama abadde musajja wammwe Kato Lubwama musajja waffe nnyo tumwagala era tumwagalira ddala biki byomujjukirako nze mujjukira omuntu munakatemba ayogerera abantu ba bulijjo bali bamanyi nnyo omwana wange ajja kuyita mu bulango kapiranga obulango n'akalango ka Joswako Katonda yampa Joswa omwana wa Joswa omwana atapapa kale Katonda abadde yawa Kato ekitone kigambo bulango kati abadde akuba akalango naawe n'oyigirako n'ogamba nange owange kanyende muwoki atulaba ku Bukedde TV kaakano nga bw'olaba ekigenda mu maaso abantu beeyongedde okukuŋŋaana abantu bali mu bungi naye ezo emmotoka ezidda e Masaka bazirese zitambulira ddala bulungi nnyo okuggyako ezidda e Kampala ekituufu kiri nti zo bakyazisibye okusobola okuwa omwagaanya ate ezigenda okukyama wano zeeyongereyo era nga bulijjo nga bwe nabagambye nkola y'ababoodabooda bano okuteekamu obukolomooni owaye nkola yammwe nga bulijjo okweringa anti tuli mukwaniza omulongo Kato omugenzi Kato Lubwama tumwagala nnyo muzeeyi waffe tumwagala nnyo atukoze bubi otuleka mu kateyimu kano nga tetulibaetefiteefu akati nzizewuwo owaye omulongo Kato biki by'omumanyiko byemumanyiko abadde muzanyi wa katemba mulungi nnyo ng'era mwagala nnyo nnyo ddala era nnumiridwa nnyo okufa kwe yensonga lwaki n'emirimu oyimirizza ensonga lwaki muwerekera okuva e Kampala paka wano kyogamba ovudde Kampala vudde Kampala paka wano okumuwerekera paka wano agenda ani akuwadde amafuta nze ngeeteredde ze kennyini omuwerekere ng'omuzanyi wa katemba gwe mbadde singa okwagala ogenda kusula oba oddayo ngenda kuddayo olumala okuziika nja kuddayo okuziika nti kwakya nja kuddayo nkomewo era kasamba mutuusizza kati piki ogenda gisuza wagwe ogenda kusula wa loogi weeziri sobola okusula mu loogi sebo mbuuzi ono owaye nkola yammwe eya bulijjo ey'ababoodabooda okusaaliisamu yeeyo taata tunula wali eri bakulabe yeeyo taata gw'ovudde waye nze ndi wa Luwunga ne musanze Kammengo kasantuuse ewawa ne baŋŋamba ali Kammengo ne nga sijja kuddayo ne muno ne Kammengo olw'amafuta okikoze otya amafuta nywedde ku zange onywedde gammeka ntadde mutwalo gokka ne nga nyina omunoona n'ogamba paka lasita ate gyensula okuvaayo nkeera nga abwedde oziikibwa kyanjawulo ki ekikufuga okulaba nga ozze bw'otyo ekyenjawulo kyemanyi ku musajja oyo abadde muntu w'abantu nnyo yensonga lwaki olaba konvoyi yenna okuva eri ejjudde abadde muntu wa mikwano nnyo gye muyise nga sijja jamu yabadde akutte jamu abadde akutte owaye gwe booda ogikalakase kuvaawo okujja wano ndi mwana nzaala ya wano tonnateekamu nnyo gwe kuva ggulo tuvuga nga tumulinda kikyanjawulo kiki omwogerako nga omutuuze munnammwe talina mbeera mbi yonna gyenyiza kugamba nti yeeno sooka oviire ekimotoka owaye gw'omu kubakola ku kuluŋŋamya abantu bano sooka ombuli amanya go sebo amanya gange yenze Spirito Kibugu nga nvudde Kampala omusajja Kato Lubwama abadde mukama wange solida ogiraba nze namuleta ku MP ne batukuba akalunata gwa mu maanyi
era mmazewo ennaku 7 ewuwe okuva lwe yafa ndi mwana nzaalwa w'enkozi era abadde alinga taata wange nga siva wuwe naye tujja musubwa nnyo. Mbuulira olugendo bwe lubadde gwavudde e Kampala. Olugendo luzze nga buli katawuni konna ketuyitamu ng'abantu bangi nnyo nga baagala kumutunulako okulisa erisembayo era omubaka Honorable Nsereko tumwebaza nnyo era baabo batuuse. Kale atulaba tukyatambula tuli ne bannaffe abatuuze beeno tugenda kubanga tukutambuliza ddala okutuukira ddala awaka nga bw'olaba ebigenda mu maaso mpola tugenda kubanga lindako nga bw'olaba ekigenda mu maaso abantu bangi nnyo abali ku kkubo wano abakwatiridde era ekifaananyi ekyo singa ndowooza si kubeera poliisi abantu bandibadde beeyiye mu luguudo kankuwe abantu bano owulire amaloboozi gaabwe atulaba njagala kubanga atunyumyamu ne mwami Lubega Mukaaku y'omu ku batambudde n'abantu bano era omubaka Nsereka avuddemu naye njagala mufuneko mubuuzeeyoko ku nsonga ekyo kyakola lwaki yasazeewo okukikola tugenda kubanga tumunoonyako tumufune n'abantu ab'enjawulo owaye Ssemwanga ovuddewa Mwami Teraka yambudde empambire tata Fabrika empambire ku ngoma tuzo okulekera omwoyo gw'omugenzi Kato Lubwama omulongo omwoyo tojja kulengera ogenda kulengera mubiri ngenda kulengera mubiri gwe era kati ntuuse wano tuli wano nkozi wennyini we tuli ne Terakaya nze tata Fabrika empambire ku ngoma esebo Mwami Teraka yaweebala ennyo byonna owaye ovuddewa tujjidde ku booda nga tuwerekera omulongo Kato eyafudde tumutuusa ewaabwe enkozi nze tuviiridde Kayabwe nga kyanjawulo nnyo bw'olaba ebigenda mu maaso kino kibadde kirudde okubeerawo kibadde kirwiridde ddala mpozi abajjukira nyinza okuba nga nkijjukira kirabako mu mwaka gwali gwa 2000 ndowooza nga mu 16 oba 17 ku mugenzi Ivan Ssemwanga abantu bano boolaba abangi bwe bati kumpi bwe bakulumulukuka okugenda okuziika Ivan Ssemwanga Franka wananzijukiza ne ku radio Moze radio nakyo kyali kyamaanyi nnyo kwegamba abafunye send off oba okuwerekerwa mu ngeri bweti si bangi nnyo naddala ku bannakatemba naye nga bw'olaba abaana ab'amasomero bano basomero Kibambi kirabika oba n'obumu bwa Kisulo naye nedda buubuno nabwo obulaba bwana bwa primary naye nabwo buvuddeyo okujja okulaba kigenda mu maaso obalaba abaana abazali sayidi eno waliwo n'abali sayidi eri naye nga kirabika tekyabadde kiteeketeeke naye nga abaana naye nga ndabayo abatali mu ngatto naye obugere bunyirira bazigyeemu bujja mbadde ngenda kwewuunya nti eno eri abaana abatalina ngata bagyemu nzije n'olwensonga eyo tukyeyongerayo olugendo lwe tulutambula abantu neriyo abakalakasa olugendo luno nga balutambuza bigere okuviira ddala e Kayabwe nga balutambuza bigere kakati olaba tugenda kutuuka ku roundabout eno gye tutuuseeko we wali oluguudo olwabbuddwa mu Kato Lubwama
eno roundabout eno olugimalako bwe tuti tuba tutandise oluguudo lwe bayita Kato Lubwama Road luliko kilometers 3 era aba security bagenda kuba ku mulimu munene nnyo naddala okwejjako ababoodaboda abayinza okwagala okuyingira mu layini kubanga oluguudo lwetaaga okukola lukyali lufunda ddala naye nga kaakano nga bw'olaba oluguudo luno lwe tutandise lwe luyitibwa Kato Lubwama Road luliko kilomita 3 ekyo nkiddiŋŋana kubanga